Mukutu gwa 17 akatonyize mwenda Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo lunaku lwa mukaaga nkwebaza kubeera nti weekumidde kukula eri omuntu wa bulijjo entakera era ku platform yonna kwosinzira okutufunira abayita ku www.palefmuganda.com mwebale kutugoberera. Waliwo bannaffe abayita ku mukutu gwaffe ogwa YouTube mugwengo ogendayo oluvannyuma n'ogamba program bweti yampiseeko kangendeko ku YouTube njirabe. Gwayagala okulaba programu zaffe zino ne bwebanga yawedde ne bwebe egenda maaso ezimu tuzi streaming live ku mukutu ogwa YouTube mu video so si maloboozi. Genda ku simu yo bikulaka icon aka YouTube genda otekemu Pal FM News. Pal FM News kujja kusanga programu zonna ezikwatagana n'ebyamawulire ebyafaayo kwosa ne programu ezikwatagana n'ensonga ez'enjawulo ezibeerawo ebigenda maaso mu nsi obeera bijjaawo ku Pal FM News. Then gwayagala programu zaffe eza ddaawa ogenda kugenda ku mukutu oguyitibwa Pal FM Ddaawa. Pal FM Ddaawa nagwo guli ku YouTube. Genda olikinge, subscribinga, bw'omala okusubscribinga sharinga. Link eyo bw'onagisharinga ne banno kigenda kutuyambira ddala okulabika nti tuzimba ttiimu ennene ey'ekkula eri omuntu wa bulijjo ate nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tukusomesa. Aganga akulamusaako akawungeezi kano ak'olunaku olw'omukaaga nze omugabi Matovu mu Nakyaddondo. Of course bweziwera saa 12 paka saawa ebeeremu ey'akawungeezi buli lunaku lwa mukaaga tubeera mu programu yaffe The Pal Magazine. Pal Magazine eno tukuleetera ebintu abalala bye babuusa amaaso, tukuleetera ebintu abalala bye beewala okwogerako, tukuleetera ebintu ebitali bya bulijjo. Tuze tutunuulira abantu ab'enjawulo, tuze tutunuulira amawanga ag'enjawulo, tuze tutunuulira ebibamba eby'enjawulo ebigwa mu mawanga ago. Era indeed ne mukkiriza nti bye tubawa si bya bulijjo. Onaku lwaleero mu program The Pal Magazine tuze tuwulira abakulembeze abazze bafuga amawanga ag'enjawulo. Twalaba kano Muammar Gaddafi eyakulembera eggwanga erya Libya emyaka 42 nga ye president. Gaddafi yali myaka nga 23-24 weyayingirira ebikolwa ebyawo kwagala okulwana okwegatta ku magye era Gaddafi n'akola ebinene n'awamba obwakabaka bwa Libya n'ajja mu ntebe y'obukulembeze okukulembera Libya. Ne tunuulira omukulembeze nga Thomas Sankara. Thomas Sankara yali president wa ggwanga lya Burkina Faso. Sankara yayingira amagye oba yeegatta ku magye ku myaka 17 n'atandika okulwana n'agenda n'afuna military training. Sankara n'atandika okusavinga mu gavumenti ng'ali myaka nga 27-28 yamaliza afuuse president ow'eggwanga erya Burkina Faso mu myaka nga 33 yali amaze okufuuka president ow'eggwanga erya Burkina Faso. Tuba tukyali awo president Yoweri Kaguta Museveni yatandika okuyeekera gavumenti. We all know nti president Museveni yatandika okuwakanya gavumenti myaka egy'ensanvu. Teyali musajja mukulu kutuuka bantu kumulowoozesa nti asobola n'okugenda mu nsiko n'abeera ne ambitions ennene ez'okwagala okulembera eggwanga. Era be bamu ku living examples ze tulina abantu abakoze ebinene mu buvubuka bwabwe oba mu myaka gyabwe egy'obuto ne balowooza ebirooto ebinene era ne balwana okulabika nti babituukako. Tulaba abavubuka kati abazze bawamba gavumenti ez'enjawulo nga bali myaka nga 38, emyaka 45. Abiy Ahmed akulembera eggwanga erya Ethiopia ayina emyaka 47 ne tutunuulira bali mu 40s. But Semazinga Africa tewali yali akirowoozezzaako era naawe nkiwa abasinga mubadde temukimanyi nti waliwo eggwanga erimu mu Semazinga Africa eryamenya record n'omuvubuka eyamenya record okuwamba gavumenti ye ku myaka emito emyaka 25 n'afuuka president. Mu byafaayo bya Africa byonna omuvubuka ono gwe tugenda okutunuulira olunaku olwaleero yakyakikoze yekka era nga yakikola emyaka nga 31 oba 32 emabega. Mwaka gwali gwa 1992 mu ggwanga erya Sierra Leone gamu ku mawanga agasangibwa mu West Africa gabadde n'ebizibu. President aliyo kati bamuyita Julius Maada Bio. Julius Maada Bio yakulembera eggwanga eryo era nga Maada Bio be bamu ku bavubuka abalwana n'ono omwana eyawamba obuyinza nga bakulembeddemu. Waliyo omusajja omulala bamuyitanga Solomon Musa ne Solomon Musa yali muto nnyo nga toyinza nakisuubira nti basobola okwegatta
ne bavuunika gavumenti mu biseera ebyo. Ono mukulu gwe tugenda okutunuulira olunaku lwaleero, Valentine Melvine Strasser, ye mukulembeze akyasinze okulabika nti akulembera eggwanga lya Africa ku myaka emito ennyo, emyaka 25. In fact yajja mu bukulembeze obw'eggwanga lya Sierra Leone nga yakamala okujaganya birthday ye ey'emyaka 25 nga wakayita ennaku 3 n'awamba entebe y'obukulembeze. Omwana ono Valentine Melvine Strasser yazalibwa mu mwaka gwa 1967 ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna. Yakulembera eggwanga lya Sierra Leone okuva mu mwaka gwa 1992 paka omwaka gwa 1996. Emyaka gya 25 yakulembera eggwanga eri emyaka 4. Okujja mu buyinza yawamba buwambi, neera naye okuva mu buyinza bawamba muwambe. Eggwanga lya Sierra Leone mu myaka we gya 1991 waliwo entalo ez'omunda ne zigwikiriza Strasser ng'olwedda ali mu magye ng'aduumira brigade number mu kibuga ekimu kye tugenda okulabika nti tutegeera. Omuvubuka ono Strasser azaalibwa mu kibuga Freetown, kye kibuga ekikulu eky'eggwanga lya Sierra Leone. Omuvubuka ono we bamuzaalira mwaka gwa 1967. Mu biseera ebyo omukulembeze eyakulemberanga eggwanga eryo bamuyitanga Albert Magai. Albert Magai ye yali Ssaabaminisita owookubiri. Jjukira olwedde brother we yali abaddeko Ssaabaminisita okumala emyaka egiwerako, then n'akiteera mutowe. Brother we bamuyitanga Sir Milton Magai. Sir Milton Magai bw'ava ku bwa Ssaabaminisita n'alekako muganda we gwe bayita Albert Michael Magai oba Sir Albert Michael Magai. Emyaka egyo nga bwe bakulembera, Magai family nga yeefuza ebyobufuzi eby'eggwanga lya Sierra Leone. We bazaalira omwana ono Valentine Strasser. Valentine Strasser bamuzaalira mu Freetown, but family ye yatambula ne bagenda mu katawuni akayitibwa Allentown. Strasser yagenda ku ssomero ng'abaana abalala okusoma, yasomanga muto naye nga mugezi, yalina amagezi mangi nnyo mu kibiina. Yakolanga nnyo subject ey'okubala mathematics nga wamuzizza mu kubala ekibalo. Yali mulungi nnyo mu mathematics, kw'ossa n'essomo lya chemistry nga mulungi, nga mugezi mu class. N'asoma, yasomera ku ssomero baaliyitanga Leon Grammar School gye yatandikira. Eyo gye yava n'agendera ku ssomero eddala erya high school mu Freetown gye graduatingira n'amala siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 1985. 1985 Strasser nga alina emyaka 18 gyokka. Ku myaka egyo 18 amaze okumaliriza okusoma, abadde mugezi mu kibiina fine, yasalawo n'alondawo kyakuyingira magye. N'agamba kati kugina emyaka 18 nze ekirooto kyange kyakufuuka musirikale asinga okubeera ow'akabi. Njagala mbeere ku abo abamu ku basajja abalwanirira eggwanga lya Sierra Leone bamukwata mundu abasobola okulabika nti tulwana mu nsiko, tulwanyisa ebibinja by'abayeekera, tuleeta emirembe mu Sierra Leone. Ku myaka 18 imagine n'akola decision ey'okuyingira amagye. Ayingira amagye ga Sierra Leone, bagayitanga RSLMF wansi w'obukulembeze obwa President Siyaka Stevens yali akulembera mu biseera ebyo 1985. Waita ebbanga ttono ono training gye yagenda maaso n'okulabika nti afuna, n'agenda ku ddala erya cadet, n'afuka cadet officer mu kitundu ekiyitibwa Bengwema. Bengwema kitundu kiri wabweru w'ekibuga Freetown, iwali military base gye bagendanga maaso n'okulabika nti batrainingira. Military academy yaabwe bagiyitanga Bengwema Military Training Academy. Yagenda maaso n'okulabika nti ayigira ebikolwa ebyokulwana. Strasser bw'aveeyo okutraininga e Bengwema ku myaka gye gino 19 gye yalina, bamusindika ku barracks, military barracks esangibwa mu kitundu bakiyita Daru. Mu kitundu ekyo ekya Daru kisangibwa mu district bagiyita Kailahoni district mu ggwanga lya Sierra Leone mu buvanjuba. Ku myaka 19
agende yakulemberemu banne mu military barracks eyo gye yawangalira okuva mwaka gwa 1986 paka mwaka gwa 1992 wafuukira president. Wakati awo mu kugenda maaso n'okulabika nti aduumira ku barracks eyo ey'omu kitundu ekiyitibwa Kailahuni district, omuvubuka ono Valentine Strasser yawangalira mu bukulembeze bw'omusajja gwe bayitanga Siaka Stevens. Siaka Stevens yajja mu bukulembeze nga Strasser yakazaalibwa mu mwaka gwa 1967. Nasooka asavinganga prime minister paka mwaka gwa 1971. Eno tuba tuli mu bukulembeze bwa Idi Amin Dada mu ggwanga era Sierra Leone nga Siaka Stevens ye president. Yakera kumacha naita mu parliament ne bakyusa constitution eggwanga ne balifuula the Republic of Sierra Leone era n'afuuka president w'eggwanga eryo. Obukulembeze bw'ono Hamilton Magai bonna baali mu politics. Kati ekibiina kyabwe kyali ky'amaanyi bakiyitanga SLPP, Sierra Leone Liberation People's Party, kyekya Albert Magai, ekibiina ekya All People's Congress. Siaka Stevens bwajja mu bukulembeze yabinyigiriza ebibiina by'obufuzi ne bibanga tebikyassa nga they can't breathe. N'afugira mu nfuga efaanaganako bwetyo. Yesiganga nnyo abalamuzi, naddala waliwo omulamuzi bamuyitanga Christopher Okole Kole. Christopher Okole Kole yayamba nnyo ono okulabika nti abeera mu bukulembeze era be bamu ku baayimiriranga ne bamulayiza ng'amaze okukola amanyanga gonna mu by'obufuzi by'eggwanga erya Sierra Leone. Ono okumanya yali w'amaanyi ku Semazinga Africa yasooka n'akwana emikwano nga mingi. By then abakulembeze bonna abaali mu Africa ng'amawanga gaabwe balabanga abagenda maaso n'okubanyigiriza. Yakulemberako Organization of African Unity nga ye chairman waayo. Kati ng'ogenda kwogera otya ku bakulembeze ababi mu Africa nga Siaka Stevens ye chairman owa OAU, Organization of African Unity. Yakwata entebe eyo okuva mu mwaka gwa 1998 paka mu 1981. Era bwe yava ku ebyo n'agamba kati njagala kutunuulira bya nsuubuliziganya n'amawanga aganneetoolodde tukole omukago. N'abagamba omukago gwe njagala tukole baguyita Mona River Union. Mona River Union gwali mukago gwa bya nsuubuliziganya. Economic Union yalimu eggwanga erya Sierra Leone, eggwanga erya Liberia n'eggwanga erya Guinea, amawanga asatu. Mukago gwo ne gutambula. Naye era nga Sierra Leone yesinga okulabika nti egubuutikira. Yatuuka mwaka gwa 1985 ng'akazito kamuyitiridde, bannansi bamugamba lekulira, ekisanja kyo kiweddeko, ofuze nnyo. Nakkiriza n'agamba kale ngenda kulekulira nga 28 Novemba 1985. Mu kulekulira kwa Siaka Stevens mu ggwanga lya Sierra Leone n'agamba kati mwenna abanvuganya mu kibiina sigenda kusobola kulabika nti mbakkiriza. Nze njagala Joseph Saidu Momo yabanzirira mu bigere, era bonna ne badde ebbali ne balekera omukulu Joseph Saidu Momo agende maaso n'okusikira Siaka Stevens. Momo y'engeri gye yajjamu mu buyinza. Mu biseera ebyo ono Momo ye yali komanda ow'amagye ag'eggwanga erya Sierra Leone. Siaka Stevens ate obuyinza abukwasa abadde komanda in chief ow'amagye, abadde komanda w'amagye Armed Forces of Sierra Leone, n'amukwasa obuyinza. Yabumukwasa mu mwaka gwa 1985. Siaka Stevens n'afa nga wayise emyaka 3 ng'ennaku z'omwezi 29 May omwaka gwa 1988. Siaka Stevens n'afa, yafiira mu kibuga Freetown gye baali bagenda maaso n'okulabika nti bamujjanjabira. Obuyinza n'abulekera Joseph Saidu Momo. Kakati ono muvubuka Valentine Strasser ajja ate okwenyigira mu by'obufuzi oba okutandika okulwana okutuuka ku ntebe y'obukulembeze okulaba nti President Momo avaako. Amaliriza okugraduatinga yeegase ku magye, byonna mbikutegeezezza. Mu mwaka gwa 1991 ono already bamusindise mu bitundu ebya Bengwema, avuddeyo aze mu kitundu ekiyitibwa Kailahuni district gyagenda maaso n'okulabika nti aduumira military barracks namba. Sierra Leone gyegezesebwa n'olutalo olw'omunda, civil war.
waliwo ekibinja bakiyitanga Revolutionary United Front RUF. Ekibinja kino ekya RUF kyali kitandikiddwawo omusajja bamuyitanga Fode Sanko. Fode Sanko bakola olulumba olusookera ddala ku gavumenti y'eggwanga erya Sierra Leone ng'ennaku z'omwezi 25 March 1991 essasi erisooka lifuluma. Abayeekera balumbye. Bano kigambibwa nti baali bakoze enteekateeka zaabwe nga basinzidde mu ggwanga erya Sierra Leone, rather nga basinzidde mu ggwanga erya Liberia. Bajjeko President Momo ow'eggwanga erya Sierra Leone bawambe obuyinza. President Momo kye yakola ng'akubira barracks ez'enjawulo abakulembeze baazo. Mwabo bye yakubira mwali Valentine Strasser nga bagamba muteeketeeka amagye mutandika okukola rebellion mukubba abasirikale mubazze emabega aba RUF abayeekera ba RUF aba Fode Sanko. Saagala kuwulira nti Fode Sanko atuuse mu kibuga Freetown munanga abaana nga bawawula nkebete bayingira nsiko emundu ng'etandika okutokota. Emundu etokota. Strasser n'abaana be yali aduumira bonna baali bato, myaka 18, 19, 20, 25, 23. Abakulu ennyo baali myaka nga 27. Nga balwanyeeko kye balwanye, batambula mu kungujjo n'ebyokulwanyisa byabwe emmundu ne boolekera State House mu kibuga Freetown. Batuuka mu Freetown, President bamubagulizaako bamugamba amagye gali mu kujja mu State House. Batambula mu kungujjo bakulembeddwamu Strasser bajjeeyo abaana babadde mu nsiko. 1991 mwaka mulamba, 92 bakwata ebyokulwanyisa. Batambula mu kungujjo bagende wa President bamubuuza abaaye kyekyagenda obubi n'otwerabira, temukyatuwa musaala, temukyatuwa byakulwanyisa, tetukyalina kye tukozesa kyonna. Strasser nga batambula bagezaako okubira ab'obuyinza ne munnange nga tebagenda mu maaso nakulabika nti bafiirwako. Be bagezaako okubira abanene abalina ebitoje ebimufu magye nga babagamba temutuleetako lugezigezi, mulwane, bwe temusobola kulwana mugenda kukajjuutuka. Abavubuka bano bwe bava mu nsiko ne bagenda okusinkana President ennaku z'omwezi zaali 29 April 1992. Batambula mu kungujjo, olutalo baluvuddemu. Babanja bagamba tubanja emisaala gyaffe tugyetaaga. Ekibinja kino eky'abavubuka bamala okutuuka mu kibuga Freetown, President bamutegeeza baali bakulembeddwamu this guy Valentine Strasser ne munne yali ku ddala lya Sergeant bamuyitanga Solomon Musa, kw'ossa n'omulala bamuyitanga Captain Sahil Sande. Be baali abasatu abaduumira ekibinja ekyo, bonna baali baana bato. Ne batambula. President olwawulira nti amagye gatuuse n'amanya kati giwunye, abaana nga bangi abamusazeeko, n'adduka mu ggwanga erya Sierra Leone n'agenda mu ggwanga erya Guinea, kibuga Conakry. N'agamba sijja kusobola, n'adduka n'agenda mu buwaŋŋanguzi. Kuba olwedde naye embeera yali emutabuseeko. Abayeekera ba RUF bamukuba, amagye ge gamwefuulidde. Abaana buli we basindika okulabika nti bakola mu barracks ez'enjawulo bagamba nedda tetulina bikozesebwa. Munnange Strasser ng'ayingira State House nga yakamala okuweza emyaka 25 n'awamba kololo yakola record nga 29 April 1992 nga President wa Africa akyasinze obuto mu byafaayo bya Africa. Tetufunangako President muto nnyo bwati. Bonna abalwananga mu nsiko, abalwana okuleeta enkyukakyuka, tewali yalwana ku myaka mito n'afuuka President ng'ono. Bamuyita Valentine Strasser mu ddoboozi lye lyenkomawo nalyo ng'aliko byagamba bannansi ab'eggwanga erya Sierra Leone. Program yo Pearl Magazine ekuleetera ebyaliwo ebiriwo n'ebyobadde tomanyi. Pearl Magazine ku 17 Pearl FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tutunuulira President Valentine Strasser, President akyasinza okubeera omuto obukulembera eggwanga ku myaka emito. Strasser tukomye nga awambye entebe y'obukulembeze ng'ajjeko President Joseph Momo. Joseph Momo olwamuggyako yadduka dda mu ggwanga lya Guinea, kibuga Conakry. Njogera ku Guinea ne wali Mamadou Doumbouya kati gyagenda maaso n'okukulembera. Bonna gye badduka nga bagenda
kati amala okuwamba obuyinza yali ne banne nakugambye yali ne bavubuka banne bwe bali myaka emito 23 25 27 kwabo be yali nabo akabinja k'abannamagye kwaliko Lieutenant Sahil Sande, Lieutenant Solomon Musa, Lieutenant Tom Nyuma, Lieutenant Komba Monde n'abalala be baali nabo. Bano bonna nga bo bawulidde Valentine Strasser yali abasingako ku ranka yali ku ddala lya kapiteeni. Valentine Strasser ne bamwesiga ne bamukwasa eggwanga. Ekizibu kye yafuna mu bukulembeze bwe kyali kimu. Waliwo abayeekera bali aba roof be bali bagenda maaso n'okulwanyisa. Already ebyokulwanyisa byabaggwako nga balwanagana na roof aze mu bukulembeze abayeekera gye bali mu nsiko. Abayeekera nga bagenda maaso n'okulabika nti balwana. Batuuka mwaka gwa 1995 nga balina okusalawo balina okugenda mu kalulu mu 96 kuba yali awambye obuyinza n'abagamba eno National Provisional Ruling Council tesobola kulembera ggwanga kumala myaka kumpi 10 ng'ekulembera kyekyo. Balina okukwata obuyinza babuze emikono gy'aba civilian oba bakwata obuyinza bakuba akalulu babbo bava mu magye beesimbewo nakyo nga kisoboka. Kati wonna obaali baluubiridde eggwanga erya Sierra Leone ligende mu nfuga ey'ebibiina ebingi giyite multi-party politics. Ne bagamba Strasser n'agamba banne bano bonna Bakano Komba Monde ba Lieutenant Nyuma n'abagamba tukoze tutya tutuule n'abayeekera tuteese nabo okusinziira ye ku Strasser kye yali agamba ng'agamba tutuule n'abayeekera twogere nabo tulabe kiki basobola okulabika nti bakola biki bye beetaaga bwe tumala okutuula nabo babeere included mu kalulu akagenda okkubibwa. Ate banne abalala nga bagamba nedda tetutula na bayeekera tetutunuulira na bya lutalo fe tugende maaso n'okulonda abo tujja faafaagana nabo. Strasser n'agamba nedda tuteekwa okutuula na bano peace process tetuyinza genda mu kalulu direct bwe tutyo. Banne nga bamugamba tugende mu kalulu direct n'abeerawo ng'ali mu dairema. Mu kubeera mu dairema banne baalaba tasalawo either kutuula n'abayeekera oba kugenda maaso n'akalulu bo baalina interest mu bukulembeze. Nga yakamalako emyaka 4 kitegeeza yali awezezza emyaka 29 egy'obukulu. Bano bennyini abaali mikwano gye wootire emikwano abatta Sankara baali mikwano gye ba Blaise Kampole. Kati ku myaka 29 Valentine Strasser mikwano gye bennyini era ne baddamu ne baluka olukwenga ye lwe yaluka okuwamba obuyinza kuba baali bakimanyi bulungi kyasobola okukola ne kyatasobola. Baali bawangadde naye ebbanga ddene batrainize naye magye. Strasser ne bamupangira olukwe. Lieutenant Sahil Sande ye yalukulembera, Lieutenant Solomon Musa, Lieutenant Tom Nyuma, Captain Komba Monde ne beegatta nero bagamba beera eyo kisiraani todde eno. Julius Madabayo n'awamba entebe y'obukulembeze. Bano oluvannyuma bagenda ku radio y'eggwanga ne bategeeza eggwanga nga bwe bagenze maaso n'okuwamba obuyinza mikwano gye bennyini. Bamala okumuggyako mwaka 1996 n'agamba amagye ngavuddemu nga takyalina kye yeetaaga ku ggwanga ku myaka 29 n'aritayalinga amagye. Obulamu bwono bwakalubamuuko nakati bukyamukaluubiridde kubanga wenjogerera kati alina okugulu kumu. Valentine Strasser yafuga eggwanga ku myaka emito. Strasser ajja atya okutemebwako okugulu bw'amala okuggibwa mu buyinza mu mwaka gwa 1996 bamututte mu ggwanga erya Guinea bamusuddeeyo. Eyo gye yava omukago ogwa UN ne bagenda maaso n'okumuwa offer agende maaso n'okusoma amateeka ku University of Warwick mu kitundu bakiyita Coventry mu ggwanga erya England oba Bungereza. Ku university eyo yasomayo emyezi 18 gyokka. Mu myaka egya 2000 emisomo gye ne gigenda maaso n'okulabika nti gigootaanira ddala era yali agenze maaso n'okuwandiika ebbaluwa esaba obubudamu mu ggwanga lya Bungereza bati ebbaluwa ye ne bagigoba ne bagisuula mu kasero n'atasobola kufuna obubudamu mu ggwanga erya Bungereza.
eyo yavayo kipayopayo wuuyo n'agenda mu ggwanga erya Gambia lyali kulemberwa President Yahya Jammeh. Bw'atuuka mu Gambia ne bamugaana okuyingira e Gambia, ne bamugamba genda tojja kusobola kubeera wano. N'ava e Gambia n'addayo ewaabwe mu ggwanga erya Sierra Leone. Bwe yatuuka e Sierra Leone yabeera mu kayumba nga tokkiriza nti yaliko president w'eggwanga eryo okumala emyaka 4 mu bwavu obuyitirivu ddala, ng'abeerawo kasente akatono akamuweebwayo gavumenti y'eggwanga erya Sierra Leone. Bwe yawangalira mu kayumba k'omwo mpola mpola, akayumba akatono mu bwavu obuyitirivu, ne mu kibuga Freetown teyasulamu, ng'asula bweru wa kibuga Freetown mu kayumba akakadde, talina bakuumi, talina ki, naye nga yaliko president era yalwana entalo nnyingi mu ggwanga eryo erya Sierra Leone. Oluvannyuma yafuna akalimu ku ICT Institute okulaba nti asomesa abaana, kuba nakugambye yali mulungi nnyo era yali mugezi nnyo mu mathematics, ng'amanyi okubala ne chemistry ng'amusoma bulungi. Yali mu ggwanga lya Bungereza gy'abadde ng'ayizeyo koosi ekwatagana ne ICT. Ne bamuwa akalimu agende maaso n'okulabika nti asomesa abaana ng'abasomesa computer skills naddala abavubuka. Ono gyali mulamu. Mu mwaka ogwa 2019 Valentine Strasser yalwala obulwadde obwamutuusa katono afe. Yali anaatera okunyuka obulamu bw'ensi eno. Baamuddusa kipayopayo okumujja mu ggwanga lino erya Sierra Leone okumutwala mu ggwanga erya Ghana okufuna obujjanjabi. Eyo gye yafunira obujjanjabi obwo agenda okuva e Ghana okukomawo e Sierra Leone nga Strasser eyali atambuza amagulu abiri kati atambuza okugulu kumu. Okugulu kwe okwa kkono kwatemebwako olw'obulwadde obwamulumba. Era kigambibwa nti yafuna obulwadde obuyitibwa peripheral artery disease, obulwadde obulumbagana emisuwa gy'amagulu. Okugulu kwa kkono ne bakutemako, kati mulema alina okugulu kumu. Oluvannyuma lw'okubeera nti bamutemyeko okugulu kabula katono nnyo agw'eddalu, Strasser yafuna ekizibu ku bwongo, depression gye yafuna ng'okugulu kwe kumuvuddeko. Ebiseera ebisinga omuntu bwe bamutemako okugulu oba bamutemyeko omukono, bwe baba temamuyisizza mu rehabilitation okumubudaabuda ennyo, ebiseera ebisinga asobola okugwa eddalu. Kati ono yali anaatera okugwa eddalu, ne bamuyisa mu rehabilitation okumubuulirira, okumubudaabuda si gw'osoose, okugulu ne boonaba tokulina, obulamu bujja kugenda mu maaso. Munnange n'abanga agenda ngadde engulu mpola mpola. Mu mwaka gwa 2021 omukulembeze ono akulembera eggwanga erya Sierra Leone, Julius Maada Bio, jjukira bwe balwana mu nsiko, era bano ba Maada Bio be baapanga olukwe olwajjako Strasser ku bukulembeze. Akafanso nyine kamukwata n'awoona apartment mwasula kati, era ng'agenda maaso n'okulabika nti asasulwa gavumenti akasente oba oli awo akategeerekekako. Gye buvuddeko omu ku b'oludda oluvuganya amanyiddwa nga Amadou Makolo Koita. Amadou Makolo Koita yavaayo n'aleeta obukakafu n'alumiriza gavumenti ey'eggwanga erya Sierra Leone okubeera nti yali etadde Strasser mu house arrest, nti baali bamusibira mu nnyumba, tebamuganya kuvaawo, bamulabirira awo n'okugulu kwe kumu. Jjukira yali mulwanyi namige, ayina amagezi mangi ag'okulwana. Kaakati kigambibwa nti bamuteeka mu house arrest okusinziira ku b'oludda oluvuganya omukulu Amadou Makolo Koita munnakibiina kya All People's Congress. Agamba ono yalwanirira nnyo eggwanga ne munnange baamusiba. Gyali mulamu, yali mu byafaayo bya Afrika yonna ng'akyasinze okulembera eggwanga ku myaka emito, myaka 25. Maada Bio aliko kati akulembera eggwanga erya Sierra Leone, ava mu kibiina kya Sierra Leone People's Party kyagenda maaso n'okulabika nti akulembereramu eggwanga eryo erya Sierra Leone. Akalulu yakawangula ku bitundu 5.8 ku buli 100, ate Samula Kamala n'afuna ebitundu 48.2 ku buli 100. Sierra Leone be bakyakutte bendera eyo okubeera nti be bavuddemu president oba be baakavuddemu president asinga okuba omuto myaka gyadda 1992. Simanyi oba wali ozaaliddwa oba wali tonnazaalibwa. Mbuuza nze nali nzaalidwa oba nali sinazaalibwa. Kati bwe mba nali sinazaalibwa
nabitegeera ntya nti baawamba mu biseera ebyo? Lwaki sikwerekereza akawungeezi ka leero? Tukwatagana olundi.